on the road. We shall not listen to those instructions. We shall not listen to them. Abantu okuva eisingire ncha ya leero beekubye ku kitebe ky'ebigezo mu ggwanga ki Uneb ekisangibwa Entinda nga bakulembeddwamu King James Atwine eyasaziddwamu okuva mu lwokaano lw'abavuganya ku kifo ky'omubaka wa Isingiro North nga babuuza ensonga lwaki empapula z'ono ez'obuyigirize zaalagiddwa ng'enfu. Kintu kya buswavu nnyo okulaba nga Uneb esazaamu empapula zange nga nazisomerera lwakuba baagala omuntu gwe neesimbye naye ayite wano poozi neesimbawo ne bakebera empapula zange eno certificate Uneb gye yampa ng'ekiriyalinga empapula zange naye lwaki mazima ensazaamu nga tempise baawandiika ebbaluwa ne basaza empapula zange ku index number etali yange ndowooza olulimi Uneb lwetegerwa index numbers. Ono alumiriza minisita w'amagana Lwamiramu okwekobana n'akakiiko k'ebyokulonda n'ekitongole ky'ebigezo mu ggwanga ekya Uneb okusazaamu okuvuganya kwe ku kifo kino. Minisita Lwamiramu abakozesa ne ofiisi ya IGG ebadde pushinga okola nga banzija mu race. Leero ndi wano lwakuba twaleese court order ne bagigaana ne tugenda mu court n'egamba bannange ono omusajja mumuwulirize mulabe empapula ze bw'aba ziryoke muziverifying again. Kati kyensaba kiri kimu. Please listen to me. Look at my documents. If they are fake, you hand me over to police. Oluvannyuma omwogezi wa Uneb Jennifer Kalule Musamba avuddeyo n'ayogera n'abantu bano era ne bakkaanya ku bantu babiri okuyingira munda okuli Atwine ne munnamateeka we. We are going to give you a hearing. The legal issue also has timelines. You are employed. No. You are employed here at Uneb. What if anybody invalidates your documents without a trial? How would you feel? This is a matter of my life. This is a matter of my life. I ask you kindly. Please, it's okay. Please. Just alone. Wayiseewo akabanga katono ne bakomawo era Atwine abuulidde abasigadde emabega ebisaliddwawo mu kafubo n'aba Uneb. Faayo ku byabufuzi naye empapula ezo ze natobera n'ensoma kati abankozesa abangi mu Uganda n'ebweru bamaze okumpandiikira nti nkiralifayinge ku nsonga eno kubanga bakiwandiisa amawulire ensi yonna nti saagenda mu ssomero. Ate ne Electoral Commission nensazaamu ekitukiddamu bagambye tugende ewa kanso waabwe abawolereza lawyer bamuyita aba Max and Company Advocates togede ne kanso katawa era saawa zino lawyer wange Mr. Kanso Kigenyi agenze eri ewa kanso katawa okusinkana ne munamateeka wa Uneb balabe engeri kijja basobola okugonjoola n'ensonga nga timeline eyencha kubanga ngambye ono PRO ebintu byakola byonna baagala tuleme okutuukiriza timeline eyencha kyebagezaako kyonna okusazima empapula zange baali bagenderedde okunzija ku ballot ate encha bwe mba sinatwala yo okulaga nti Uneb yankiriyalinga kiba kiri kubanga bakuwena ku 10. Bano kyokka basigadde bakyagumbye mu kifo kino nga bagamba nti baagala kufuna kuddibwamu okulambulukufu. Kaabagahe Mary Rose yakusakidde eggulire lino ku Racket TV amalindirire.